Najja Nasifu abavuganya ku ey'owaffe C5 Wakiso District amaze kuyitamu yawandiddwako eddusu mu kibiina kino ekya National Unity Platform awe yagenda Local Government Act 138 declare Najja Nassif duly nominated candidate to contest for election as a district chairperson for Wakiso district. twogere akati akaseera kano Najja Nassif amaze kukkiriza okubeera nga tugende wabweru batu Salamu alaikum warahmatullah. Kakati kiri kitya tubulire enteekateeka yonna nga bwe badde. Enteekateeka egenze bulungi nga bwe mukirabye tumaze okwewandiisa ku tiketi eya National Unity Platform ku kifo ekya ssentebe owa disitulikiti eya Wakiso. Biki byejja nabyo ebyenjawulo abantu basuubire ki? Byezijja nabyo ebyenjawulo ekisooka olw'okuba nga mbadde mu disitulikiti eno emyaka 5 nali sipiika waayo. Enkola y'emirimu eya Wakiso ngimanyi n'ebibulamu ngimanyi. So bana Wakiso bamukisa nti omuntu abadde mu Wakiso ng'alaba entambula y'ebintu eri ate ng'asobola otereezaamu mu ebyo ebitagenze bulungi oba ebyetaago kyusa bwe bafunye. Okusinziira ku disitulikiti yaffe eya Wakiso nga mugimanyi nnene abantu bangi ebyetaago by'abantu bingi nnyo nnyo. Tuyinza obutasobola kutuukiriza buli kimu nekyenkakasa ti nga nkutte disitulikiti eno nga ssentebe bingi ebigenda okukyukamu. W'otunuulira for example ekisinga okuluma bannawakiso ekisookera ddala ensonga y'ettaka emivuyo egikolebwa mu ttaka. Disitulikiti eno abantu bangi bakaaba ku mivuyo gy'ettaka egigenda maaso naye ng'obukulembeze obwa disitulikiti tebukoze kimala okuvaayo okwadressinga ensonga z'emivuyo. Ku sayidi eya kanso eddoboozi lyaffe tubadde tuliyisangamu naye ku sayidi eya executive ekulibwa ssentebe mukyalimu akakola ki akabulamu. Ebyo byebimu ku bintu byetaaga okukwatako. Waliwo ensonga y'ebyobulamu bikyabulamuko naye nga weesanga nti ebimu ku bisinga abantu basinga okukaaba ly'eddagala ettono malwaliro. N'ebbanga lyonna wetugenze nga tukuba omulanga nga kanso nti eddagala tufuna ttono batugamba nti reporting eya Wakiso district ekyali wansi ku bwetaavu bw'abantu mu malwaliro. Ate kati ng'ekyo buvunaanyizibwa bwa ssentebe okulaba nti amonitaringa reporting y'amalwaliro ago ebeere nga nnungi tugende okukuba omulango gamba nti eddagala batuwadde ttono nga ne byetwogerako obujulizi bukola ki bwebuli. Tulina amasomero ebyenjigiriza waliwo ebyetaaga okukyusaamu mu byenjigiriza era nga kanso tubadde tulina puroguramu gye twatandika ey'okufuna ettaka ebyapa by'ettaka ery'amasomero era twali twagitandikako naye nga tennaba kubaako koota. So tukyalina okutambuza enteekateeka eyo nti ettaka ly'amasomero libbibwa ne tukanga essomero lirina okuvaawo
nenge essomero lyaliwo ate nga nalya gavumenti. Ensonga y'obutonde bwansi gwenzirira mu bigere abadde agezaako okutuusa eddoboozi lye ku nsonga z'obutonde bw'ensi, naye ate era nange ebbanga lyonna lye mbaddemu eno kanso nga sipiika, buli wadde weetaagisa okulwanirira obutonde bw'ensi mbadde nnyimirirawo. So ensonga eyo nange nsuubira ogiyimirirako era ogisigalako okulaba nga obutonde bw'ensi busigala bukuumibwa mu Wakiso district. Ensonga endala, tulina abantu be tujjamu emisolo, business community. Abantu abo be tujjamu emisolo balina access ntono kufa, balina okukozesa emisolo gyabwe okubayamba. Twetaaga okubridginga gap eyo ne babeera nga abantu bennyini abawa emisolo tebawulira badeni yakuwa musolo ogwo. Bayinza okuba nga omusolo gwe baba mutono, naye olwokuba nti balaba saavisi gye bafunamu ogwo omusolo gwe bawa, ate era nga n'ekirala nti ne bwe banga saavisi yandibaddewo we tulemereddwa okunnyonnyolwa ku ttono kwe tubawa, balabira ddala nga omusolo gwabwe tegulina kyegukola kye gubayamba. So n'okubridginga eyo enkwatagana y'abali abasasula omusolo naffe abakozesa omusolo gwabwe okuba nga tubatuusako saavisi kyetaaga okubeera nga kiri addressed. Mwami Najja, obadde mukulembeze mu Wakiso, toli mupya, ki ekikuwaliza n'ogamba akati kangende mu ntebe ennene? Era nga wennyonnyodde ekisooka nti olw'okubanga ebizibu bya Wakiso nzize mbiraba, nze enteekateeka yange teyali ekirowoozo kyali kyabanako ekizimbako kya ssentebe wa district. Nali ndowooza nyinza n'okugenda mu parliament neneesima mu parliament, naye olw'okubanga mbadde mu administration ya district eno nendaba ebitagenda bulungi, nendaba ebyetaaga okukyusa ate nga nsobola obbikyusa, nensalawo nengamba kaneesibe kuba ssentebe wa district eya Wakiso. Weteeseteese otya okulaba nga bonna akalulu kano akasembayo okawangula kubanga obadde wa mukisa kandi n'ogifuna? Weteeseteese otya okwenganga ebibiina ebirala kubanga bakulindiridde? Okweteekateeka kwange ekisooka financially ne network gye nzimbye esobola okumpanguza akalulu kano aka Wakiso, ng'ovudde okukyogera nti ndi ku manvuuli era abantu bonna babadde balindidde ani NUP gwereese yenze, naye ate ne network gye nzimbye mu Wakiso district ensobozesa bulungi okuwangula akalulu kano. Financially akalulu kano nkasobola. Nze nagenda okujjambya obufuzi, I have a profession, I'm a senior software engineer, era profession yange nkyagenda mu maaso nayo era ensupportinga financially okubanga neeyongerayo. Nolwekyo obubaka bw'olina eri bannawakiso bonna nga tugenda mu kalulu kano sitepu ezisooka ozimaze? Obubaka bwe mpa bannawakiso ekisooka mbasaba mumpe obuwagizi wammwe, nsaba mutambule nange tutwale obuyinza bwa disitulikiti eno n'obukulembeze, lwansonga nti essaawa zino Wakiso yeetaaga omukulembeze agwa mu kategore y'abannawakiso abasinga obungi. Bwe bali bakola census, majority y'abannawakiso 76% bali wansi w'emyaka 35. Nze ngwa mu bracket eyo. Kitegeeza bafuna omukulembeze nga agatta ebirowoozo nabo ng'ate asobola n'okuwuliriza abamusingako n'abiteeka mu nkola. Wakiso ejja kuba efunye omukulembeze omulungi ddala asobola oteekawo enkyukakyuka. Kale twenza nnyo tweyanzeke omulungi ali ku Bukedde TV 1 oyo y'omu ku bannawakiso.